enteekateeka ebadde bweti nti honorable leader of opposition n'abantu nga babiri bonna obaosazeewo tugenda batwala mu office ya Katikkiro direct, then ababaka ba palamenti n'abantu abatonotono batwale mu cabinet tufune small close door ne Katikkiro yakikanga 5 mutte ne Katikkiro mu cabinet room. Naye mu cabinet egendayo abantu abangi ennyo ba 15 kati naye kati simanyi ababaka olwedde baatuuse dda, waliwo ababaka bangi balinga olwedde abajjudde kati wano twagala kubeera nti twasibira abantu omwoyo mulungi tusobola okuzza mu nsamba kakati mulanga guno twaguulira era nga bwe tuze tuwulira emiranga egy'enjawulo nga giri ku miramwa egy'enjawulo baffe buli waaba ajaguza omwaka wabeerawo enteekateeka ng'akuza birthday ku nsonga ez'enjawulo zitera kubeera ku nsonga ez'ebyobulamu n'ebirala. Buli mwaka tuzze twetabamu mu ngeri ez'enjawulo ng'abakulembeze, ne ku luno twagambye nti katujje ffenna awamu abamu tebasobodde kujja ku lw'emirimu egy'enjawulo nga tuzze okugula birthday kits. Abakulembeze ffe abamu bazigulira eyo ku masaza kubanga ekyo nakyo kikulu, eyo gye bava kits zino gye ziri era nga abasinga bakwasaganyiza ensonga ezo mu bitundu byabwe gye bava, naye abalala twabagambye tujje bwe tusobola okukwasaganyiza ensonga eyo wano tugikwasaganye awamu, era nga tuzze n'obukadde 21 okugula kits zino kusookera ddala okwetaba mu misinde gino. Ekyokubiri okwanukula omwanga gwa beene. Ekyokusatu omulamwa ogw'omwaka guno gwa byabulamu nga think minisita yalambuludde era ku kalwadde akaleeta mukenenya, naddala okukubiriza abaami okwetaba mu nsonga eno. Ffe ng'aba National Unity Platform tuwa obweyamo nti enteekateeka ez'Obwakabaka zonna tujja zeetabangamu. Era ndeeta obubaka okuva ew'omukulembeze waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert mukoddomiiwo ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro akutumidde nnyo era tusindise tumukiikirire, abadde yakakomawo, abadde alina emirimu gyakwasaganya n'atasobola kujja, naga tujje tumukiikirire akutumidde nnyo era nga enteekateeka ez'Obwakabaka aziri mabega awamu ne ttiimu eno gyakulembera, era nga gibujjako eyo ajja funa ku chance ajja mbuga siriimu bwekiri abantu banaafa ne baggwawo munaafuga ki oba mmwe bwe mulwala ne mufa. Awo nno mbasaba nammwe musoosowaze ensonga zino nga muli mu mirimu gino egy'ebyobufuzi. Abakulembeze n'abawagizi beewale siriimu. Omuganda agamba nti omukadde lwalaba ababe lwasinda empewo. Kyengezaako okugamba nti olwokuba muzze ggula mijuzi tekingana kubaako birala byenjogera. Manyi omukadde bw'ogenda omulaba n'agamba empewo ennaku zino wano Kabaka ye kitaffe yakitugamba. N'olwekyo owa NUP wayagalira wonna wajjira wano. N'ab'ebibiina ebirala n'ab'eddiini endala n'ab'amawanga amalala ssebo mwami Lubongoyo oli wa ddembe okujja wano. Kuba Kabaka si wa Baganda, Kabaka wa Buganda, kubanga Buganda ggwanga kye bayita nation mu Lungereza lirimu abantu bangi okuva edda nno tebitandise wano kaakati. N'olwekyo buli amanyi nti Kabaka ye kitaffe alina eddembe okujja wano.
tewali gwe tusibira bweru era temunyiiga bwe munalaba NRM nga bazze wano. Nagenda ne ngamba abantu bajja mu nkuuka nti Kabaka yazaala NUP, NUP ne basaakaanya nti Kabaka yazaala NRM nti Kabaka yazaala DP nti gwe wamwe kitaawo yakuzaalayo omu era gwe nga bwe baabazaala mwena mufaanana. Osanga omuwanvu n'osanga omumpi n'osanga omumyufu nga Honorable Nambooze n'osanga eyaddugala kagongolo nga Honorable Ssekabira kojjange ndoozi oli wangabi naye nga mwenna kitammwe n'ennyamwe be bamu. Kati Kabaka bw'atyo bw'ali. Twabadde n'abasiraamu wano Kabaka n'abasiibulula ate oli twali n'Abakristu ne tuyimba ennyimba z'amazaalibwa. Omuzadde bw'atyo bw'abeera. Awo nno mulina eddembe okujja wano ne mwegazaanyizaawo. Ne Honorable Kyagulanyi alina eddembe okujja ne yeegazaanyiza wano. Bwe kiri. Era ffe si ffe tusalirawo abantu bye bawagira mu by'obufuzi. Nze mmanyi abantu bangi mu NUP abaagala Obwakabaka. Mmanyi n'abali awo bwe batyo. Mmanyi abantu bangi mu DP abaagala Obwakabaka naye waliyo n'abali mmanyi mu NRM abaagala Obwakabaka n'abatabwagala. Bonna mbamanyi. Kati siyinza kubeera awo ne ŋŋamba nti olw'okuba njagala nnyo kibiina gundi mwenna mu kye mubamuwagira mwe mwesalirawo. N'eddiini Honorable Ssennyonyi asomera mu Watoto Church, Chairman Nyanzi Mukatoliki, Rashida Musiraamu n'abalala balina eddiini zaabwe ez'enjawulo. Ffe tetusalirawo bantu ddiini, tetusalirawo bantu byabufuzi, tusalirawo bantu mawanga. Tulina akakwakkulizo kamu, Kabaka yennyinimu wano mu Buganda. Oli bw'aba takikkiriza oyo yekka gwe nnyinza okusibira ebweru. Awo nno temutya. Bwe mulaba FDC abaaki gwe mulimo gwange. Kabaka nga mmutegeeza nti abaana bo baabadde wano. Naye mmwe babeeyunidde ab'amawulire bali wano. Sitegedde lwaki babeeyunidde bangi bwe batyo. Oli agaye nti ffe batuufu. Uganda erimu abantu obukadde 44 naye nnene ekimala ffe n'okugyegazaanyizaamu. Ffe ng'Obwakabaka twagala eddembe ly'obuntu tulekere n'okukyogerako nga buli omu asobola okulyeyagaliramu. Abantu boogere bye baagala bye balowooza baleme kukubibwa ku nsolobotto olw'okuba baabyogedde. Bakuŋŋaane boogere bye baagala bamale bagende. Kasita babeera nga babikoledde mu mateeka tebalina kye boonoonye, tebakutte madirisa g'abantu ne bagaasa. Eddembe ly'obuntu kintu kikulu. Era mmwe bannabyabufuzi tubasaba mukitwale nga kikulu nnyo. Abantu okuba n'eddembe okwogera kye baagala. Nze neewuunya mu Afrika wano ng'Senegal baalonze president. Naye waliwo president bamuyita Wade. Simanyi bamumujjukira oba akyaliyo bayafa. Yatawaana ne Senga oli eyaliko bamutanga Sedda Senga okutwala obukulu. N'abeera mu kuvuganya gavumenti emyaka oba 2. Ate naye bwe yajja mu bukulu n'ayagala okukyusa ssemateeka. N'ono abaddeko ono president abaddeko we Senegal. Oba ye Sale naye agezezaako okupalappalanya mu ssemateeka. Simanyi oba mu Uganda byali bibaddewo ebyokukwata mu ssemateeka. Eddembe ly'obuntu kikulu kubanga ebyobufuzi si muzannyo. Era nze bensanga bannabyabufuzi nkibabuulira. Ebyobufuzi si muzannyo ng'ebyobufuzi ebibi bitta amawanga ne bitta n'abantu. Ebyobufuzi nsonga nkulu ekyenkaniddawo. Kyemuba mulaba sitwagala bakazannyirizi mu byabufuzi. Kubanga kazannyirizi tamanyi muwendo gw'ekyo kyalimu. Twagala abatwala ebyobufuzi nti mulimu gwa buvunaanyizibwa. Ogukuza, oguzimba oba ogutta eggwanga. Naye byonna byetooloolera ku ddembe ly'obuntu. Nsonga nkulu mmwe
abali mu kuvuganya mu kitwale nti kikulu nnyo kubanga ekiseera bwe kirituuka ne mutwala obuyinza nammwe ne mutasa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Ensi mulima mugisuddeyo. Mukitandike kati. Mulina okugumiikirizigana. Honorable Ssenyonyi alina abaana babiri kati akyali musajja muto. N'ojja kulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baana bo. Onookikola otya? Onoobako gw'okasuka ebweru. Mulina okuyiga okugumiikirizigana. Buli omu n'agumiikiriza munne. Mulina okuyiga okusiŋŋanamu ekitiibwa. Mulina obbiyiga kati nga muli mu ludda oluvuganya. Kubanga bw'otabiyiga nga tonnafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna. Onooba ogambwako. Buli asobya tebatta mutte. Buli asobya batta mutte. Mulina okubiteeka mu nkola. Nze mukulu wammwe nga Katikkiro wa Buganda nyina ebbeetu okukibagamba. Rashida bw'asobya mumuyite. Mukyala wange Aisha bw'asobya Kabanda anti wa Mbogo. Bw'oyagala nga nkwongera enkoko ssebo mwami Nyanzi. Bw'asobya mumuyite mutuule mwogere. Bwe muneemanyiiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulago. Bwe kiri. Ekinaddako kwegwa mu bulago. Bwe muneegwa mu bulago nga tebibalemye. Anti agabwa ageerwanyalwanya gaba gaagala kukola ki? Munaagenda okuvaano nga n'engero temuziyize. Amagezi bwe mbamba wadde malungi mu nkubira engalo. Njagala nnyo okubeebaza okujja ku butaka bwaffe ffenna ne mugula emisinde gino. Ffenna wamu twagalane. Ffenna wamu twagalane. Era ku lunaku olw'emisinde kyemuva mulaba tetwagalamu byabufuzi. Kubanga Honorable Ssenyonyi bw'anaagenda okulaba taata we ku Easter ayinza okusangayo n'abatasomera mu bawatooto oba nnimbye. Ayinza obbasangayo. Kati ebintu bya watooto tobitwala waka ng'ogenza okulaba taata. Biba bya lunaku lukulu oba kale ku Yidi bw'eneetuuka. Yidi ayinza okutuuka nga bonna bazze ewa muzeeyi bonna si ba NUP. Onookola otya? Baganda bo. Kyenva mulaba nti ebyakabaka sitwagalamu bya bufuzi. Mwagala mwenna mujje mubeere basanyufu. Leka kulaba wa DP olyoka omusonge mwennwe. Mwe lwaki mwakolagana n'aba UPC mu Gyenkaaga? Mwe mwatutuusa wano. Oba wa UPC nga zze. Kubanga ewa kitaffe ffenna tuba baana tuba ku mulamwa gwakutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka. Era Kabaka bamuyita Ssebuufu wangu. Mwebale tubalinze nga 6 era tubaagaliza nga 7 era tubaagaliza essanyu n'eddembe n'obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.